Waloko some weekend taxi, waloko some weekend. Okay, wote mpozo biwulidde bulungi nnyo naye nga tugamba okyali ku 97 kasisi sasa tufemu mu Radio Simba empologoma enungi eyadembe wolokoso mu weekend taxi tupirimpya bupirimpya misinde ate mpozi wono tusangira gwa abadde akyalobye oluvannyuma mpozi alwa mwana mulenzi Hassan Nduga okubeera nga yagenda mwenyere munakuba endongo eri kakundiri etava mu birungi mbozi ate oboli awo nti akasente ke yali agenza okuyimbira n'atakafuna ate bw'atakafuna n'abeera nga stiru n'ekintu tekitambudde bulungi nnyo bw'atyo yasalawo wakiri kadduke agambe nti oba mbeerawo n'atandika okubeeraganaga ng'alinga ayagala okudda mu people power ate nga bw'alinga ayagala osigalayo ku NRM nga bw'ayombera ebitajja bw'atyo yasalawo n'agamba kanzire ku ndongo yange eyalaali bw'atyo mwana mulenzi promota niyo yasalawo amuweyo ekivulu ebuyikwe era bw'atyo ekivulu ekyo mpozi mwana mulenzi ono yasalawo bategeragana ensimbi za mitwalo 4 agenda kuba endongo naye mwana mulenzi Hassan Nduga n'atasobola kulinnyayo ekintu mpozi ekyaleeta obuzibu eri niyo Siza onyo abali ku Radio Simba mu program wolokoso amanya n'eddoboozi bampita promoter niyo era nga producer erugazi waliwo omuyimbi amazeeko plan zonna nesobola n'okubeera nga wikyeyo widde ku lunaku lw'omukaga mbeera ne mukomera omuyimbi ero bamuyita Hassan Nduga agenda ne mulinkana ne muwate nti n'ampa amaloboozi byonna ne tukola endagaano zaffe ng'alina okujja anyimbireko mu show yange yali ekiduusu saidi z'ebuyutwe yali egenda kubeerawo ennaku z'omwezi zaali 28 kaala Hassan Nduga olunaku lwa shonga yanja yankubira essimu nga nsaba ssente endala aya okusinzira ku promoter n'agamba nti Hassan Nduga oluvannyuma lw'okutuuka oba lw'okukwata ku deposit eno ng'alaga nti olunaku olunatuuka agera kuba ate ng'alabikako mu kitundu ekyo abula olunaku luno lwatuuka omwana tunatandika okuba ate nga yeenyola era n'okupalapalanya nga wowulira wano eno promoter bakugamba sente ezo nga tezaalimu mu ndagaano gye twakola nti ku lunaku lwa show ngenda kwongera n'ogenda kunsaba sente yaŋŋamba nti waliwo promota nkuga bamuyita Dudu naye emmotoka y'enfu njagala tugikanike tugiremu nemugamba muganda wange sente ezo zoli okunsaba nga tezaalimu mu pulogulaamu eyo yaddamu n'aŋŋamba nti wejjako essimu nga bw'owulidde agambye ajjako essimu era yayongera okubeera mpozi nga bongera okwogerezeganya gye bujja wabula endongo bwe yatuuka ku lunaku lwennyini Hassan Nduga teyalabikako abantu ne balowooza nti Hassan Nduga osanga ekimusabisa sente ntono butayagala kujja kuyimba ng'ayagala alyendye aleme kujja nga mwana mulenzi bw'annyonnyola wano kubira ne muganda wange Hassan badde ku police wano nga ndifuna security olw'engeri y'okwekuuma abantu bano olubeera bafunye omusaala batera nnyo okubeera ne fujjo njagala kufuna security entuufu naye ndi ku police kanveewo malirize Hassan ne mukubira olunaku lw'enkeera lwennyininyini olwa show ne mugamba nti njagala sindikira sente waba toŋŋambye nkumaleyo ka balance onna naye kangezeeko okubeera nga kusindikirako ono emitwalo 27 Hassan n'anziramu n'aŋŋamba njagala emitwalo 15 gyonna ndyoke nsobola okubeera nga nsimbula ne muganda wange ekintu kyali mu ndagaano Hassan Nduga yakkiriziganya ne promoter eno okumusasula sente zanayimbira saidi z'ekiduusu eyo era aga Hassan yagamba nti sente zaazagalirawo cash nga wowulira wano mubaleyo akasente konna kasimbule oto omuntu twakkanya ne Hassan Nduga emitwalo 4 naye nga mu kusooka basooka tuteeseganya ku mitwalo 3 n'aŋŋamba nti emitwalo 3 ebinja kujja le naye singa obeera obadde emitwalo 4 mbeera ngenda kujja ssaawa 9 pena tukube drive emwenda ogonesera tukube drive mu kyalo omwo mwonna ng'abantu balina obukakafu nti Hassan Nduga bwali lwaki twalikoze bwe tutyo nti wano wetutegeka wennyini bazze balimbanga abantu ebiseera byonna nti omuyimbi gundi palasta ali kujja naye ng'oluusi babeera balimba kulya sente z'abantu kati nze n'endagala ejjange nganze promota niyo kibeere nga kyanjawulo nnyo mu bantu abazze bategekerawo kutegera muganda wange kagamba okusinziira ku Hassan Nduga gwe twogerako wano yagamba nti tasobola kukola bintu bya kiyaaye mwana mulenzi ono ye yava ku mulamwa n'atandika okukola ebintu ebitali bituufu nga ye bwakunnyonnyola wano uze nti bwe yali yampa seremekera twateesa seremekera yasuubiza ki agambye nti yali agenda kuwa emitwalo 3 n'omugamba nti emitwalo 3 ojja tuuka kiro n'agamba singa oweza emitwalo 4 nja kubeera nga nsobola okuba ate nga nzigyemesana ne tukola ne drive ebyo byaliwo kati wuliriza taata
ngesikyalimu kuziyimba zikola byesimanyi eyamundeetera nateesa n'oyo omuvubuka bwemala oteesa naye n'amala n'ataddemu kunkubira n'ayita ebbali n'afuna omulala gwateesa naye nga ne bakkaanya yagenda okumaliza ngaera seerezi mumugamba zakoze eki nanneegayirira muyambi ku mitwalo 40 mukolere eki mukolere owulira naŋŋamba nenda kuweerezaako emitwalo 15 ompuliriza emitwalo 15 naye mu nnaku nga 3 ngenda kukuweereza ssente endala. Asani Nduga tutuuse ku lunaku lwa show nyinu yalena okubate nga yimbe kidusu onaku lwe lwatuuka olwo omukulu n'atandika okubate nga yeezinga mu ngeri yakanafu ankubye sikyasobola yadde n'okusituka yadde okutambula era mu kwenyera kuno promoto ono wakutegeezaako kati watu kade mukubira essimu ataninga takwata naddamu mukubira n'akwata n'angamba lwaki opapa kadi gatta kusendezo natemuga muganda wange olunaku lwa shore nyini namukubira ne mugamba nfunyewo bitwalo 7 kanji kutereko n'angamba lwaki opapa nnyo topapa kakati bwe yangamba topapa n'ensirikirira ne mulinda paka waggulu kuba engeri gye twatukanyiza saa 9 nasimulabako namulinda paka saa waggulu sawa ez'olweggulo 12 ne musindikira message ne mugamba nina waneeno emmotoka nzigye ku kime ne mubeera oli Kampala nzigye ku kimeyo taddamu ne mukubira essimu nga taddamu asali sawa mekolu sawa zirimu 2 okusinziira ku mwana mulenzi Hassan Nduga akutegeeza nti essente zaamuweebwa ensasanya yazo wano agikuwa bulungi nnyo naye kennyini weewulirireko olaba ddala mutuufu nga zaali zisobola omutuusa kubanga ze baamuweereza nga deposit kwaliko n'eza buloka eyakwata omulimu. Gwe naawe kennyini abayimbi waliwo sente omuntu bw'abuukinga ku mitwalo 40 ayinza okugaa nti nkwadeko emitwalo 3 n'omanya nja kunywa amafuta mpandiseeko n'emmoloka ntuuke gye nkola ki yasindika emitwalo 15 kyokka nga giriko ne bulooka oli gwe yayitiramu owulira waali omuvubuka bamuyita Duulu n'aŋŋamba ku ssimu nti mu nnaku nga 2 ngenda kuba nkwongerera akasente kati nenkwata emitwalo 3 n'enjiwa oli bulooka nenseza emitwalo 10 neninda sente nezitalabika ku lunaku lwennyini olwa show si eyankubira nze nakeera ne mukubira waca nga bwakunnyonnyola bw'atyo agamba kasita bamuweereza ka deposit n'asaba ka balance ne batarespondinga yoba oli awo n'alowooza n'agamba ndowooza baabivuddeko kyo tekyaliyo ye ne yeebaka era yeewuunya nnyo okuwulira nti ekiraatera mukubira mugambo waaye musajja oliwa abantu bayomba sala amagezi gonna wanza kubidde nze muyimbi gwolanga kuba sawa zinamukubiriramu yali talinalanga kintu kyonna sala amagezi gonna ompeezi emitwalo 15 ezijjako essimu naddamu ne mukubira ku ssaawa nga 7 nga Duugu amaze n'omukubira oli ow'emmoloka n'akugamba nange emmoloka yange eri mu garagi oyo muyimbi nyamba omuweereza akaseere tuyiye ekyokukola ontegeera omuvuka yamala omukubira n'ankola n'angamba oli njogeddeko naye ne mubuulira ebizibu ebiriwo konge kale nange nezzamu ne mubuuza kati okuva ku ssaawa nga 8 taddamu kufuna ssimu yonna nze ne mmanya nti oba ono yalemereddwa nze n'enkola ebyange tegeera kati ekiro bawanga 3-2 bampeere bakuba amasimu galaga nti ali ku bunkenke nanze sikyalina solution sikyalina gwe nsobola kukubira nti owaireta emmoloka wano nga sirinaawo sente ekyava ku masimu ago gakutegeezezaako ag'okumukumu kyekivula okuyiika sako n'abantu okulwana nga bw'owulira wano tumukubira ku simu ez'enjawulo asali nga takwata kitegeera muganda wange nengeera lwennyininyini ne tumukubira era nga takwata ekiro lwennyini lwatajja abantu baayonona muganda wange ebintu baamenya laputoopu baayonona ebyuma buli muntu yenna yatuuka akwata akatebe nga wagenda nako akwata akatebe wagenda nako lwenakubira asali nga wayiseewo ennaku 2 ekona bagezanga kumukubira tukozesa layini endala etali yange naye nga takwata owulira lwenakubira asali yaŋŋamba mmwe abategesi temwagala tumalayo sente zaffe nezeebuuza omuntu atatuuka ku show naye ayagala mumaleyo nga kikyensasulira. aya okusinziira ku promoto n'agamba nti Hassan Nduga obutajja mu kivulu kino eno nga bakutegezezaako nti ebintu byabuwanana obwasobola okukwata nga byonoonebwa mu kivulu kino era okusinziira ku Hassan Nduga alina sente zalina okubate nga asasula kati biri ebye15 oba 12 gye yasigaza kati takyanyumya mpuliriza bwebanga ne poliisi
niyo omuntu yatuuka okusho abantu abalowooza agakakasaji Hassan Nduga ndi kujja ekiduusu yazze abantu bonoonye ebintu namugamba muganda wange abantu bonoonye ebintu onaakikola otya yanziramu nangamba ndina kulikodinga kati neneebuuza Hassan Nduga okulikodinga niyo kye andikodinga atya nze yandibadde amulikodinga kitegeera so kakati muganda wange nze simulinako buzibu naye ekintu kyenjagala njagala tukwatagane atule ebintu by'abantu mu bulungi ekintu kitambule obutebe bwali 15 babubalamu miliyoni 3,3,9 ne tubala fululengi gye babba kuba abaana mu kucankala wano fululengi omanyi nti eno mu kyalo obeera otegese okufuna bulungi sawundi emizindaalo egimu gibeera bweru emirala munda mu boolo abavubuka okwetanga bati ne bakwata emizindaalo ne batambula ne bafuluma ne fululengi ne katoopu kamu ne baasa ne laptop ya Tropics eyo bajaasayo ne bagireka omwo mwennyini ne bakuba kijje wange yali ku byuma byange bamuba n'ekkutu lino ne balisala bamukuba ekkutu ne balisala era ssaawa zineno wonkubiridde muganda wange ssaawa zineno nga naakava mu ddwaliro okulaba embeera naye nga embeera yeyo kati agenda okubeera ng'ategeera naye ng'abadde mu bulumi bw'amaanyi nnyo endonga eyali ey'emitwalo 4 kati omukulu alina kuliyirira bukadde naye yagamba ali mwetegefu tagenda tatidde kubanga balowooza nti bwe baba bana bakuswaza muntu nti yasobola okuswala ye tatidde kuswala bwebanga ne poliisi nga bino ebintu bw'abanga awulira nga kyenjogera kya bulimba nze okukwata sente okuzimuwa njagala ensonga azimalire mu kkooti nze nzigeyo bwino yenna naye aleete bwino waalaga nti bwe namusaba sente za nali tambuza ligere nali ngenda kutambuza ligere yawula kye bayita okubbuukinga omindi n'omugamba olunaku bwe lutyo ojja kujja naye ngenda kukwongerayo akasente kitegeeza sente zogenda okunyongera za kuntuusa wooli owulira essimu ne zigamba oyagala ntambuza ligere olw'okuba wampe 12 nkugambye bwe nyampe emitwalo 15 nenkolako 3 nenjiwa bulooka we bw'aba yagala ndeseekweka era mu byayogera byonna talowooza mbu ngenda mwekweka kandi agamba mbadde bakubanga amasimu bakuba amasimu nga tegakwata ate sigakwata kati gwokubye kuki mwayigaawo okusinziira ku promotion agamba nti kati omusango gwo gwalopeddwa dda nga mukulu Hassan Nduga wabadde agusaba era nga guli ku poliisi y'e Lugazi saawa yonna twandijja omuntu mukomera emotoka y'omukozi wa BDM gye baakubayo mwennyini gwekugambye bro wange owa NDSF Ejjinja agipata bagiwenda biba mu yemabega eyange bagifumita omupiira gw'omu maaso ne gutuula tegeera so otubeera tubaze muganda wange ebintu bingi nnyo nga nagazi baasali bintu ebyo bingi nnyo enjagala waliwo ebintu byenjagala ababeere ng'asasula wagendako ku poliisi yesebo ndi ku poliisi y'e Lugazi watweko omusango omusango guli ku poliisi y'e Lugazi muganda wange Hassan Nduga agamba ye tatidde kuswazibwa abantu balowooza nti bw'ona okuba omuntu mu mawulire n'aswazibwa n'akwatibwa ensonyi n'akusasula ye agamba mwetegefu okuwera ennemba n'omusango kuba tatya kuswala abantu balowooza mbu omuyimbi atya nnyo okuswala bwe namuvunvubika bajja kunsasula ebyekiwaani nze sikyabbibwa bw'aba ayagala yakole kyawula kyayagala nze nja kulemera ku poyinti gye mmanyi nti yeeyo kuba ne bwe ŋŋenda mu masimu n'ensasula ssente n'enzijjayo amaloboozi sobola okumumegga wali ne mubuuza kyanvuna nze buli kyenkola nkikola amasimu galikodinga essimu zisigazaayo bwino bw'aŋŋamba nti tewankubira ssimu kunsaba ssente nga ku makya awo ajja kuba nsinze bw'aŋŋamba nti oba yakwata ssente zemusabye n'aziweereza awo ajja kuba nsinze naye bw'anantambaala obubi ng'ate ye mukyamu asooka atunuulira ensobi ye kati batubalemu amagezi ekyokuba nti yampe 12 kati bw'aba awulira nga gye zigenda omuzaayo njagala zizizaale nga ankwata nteekeyo kuba ye bw'aba akyawuliramu emirembe nja ku ddoboozi lyange alina kutuukiza kyeyeeyama siriiwo okukolera bitole bya mmere nange nina famire kusegere Ronald Mayinja yagamba abayimbi tebaba na ssente babala maloboozi ono ye Wolokoso